Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga nga pasipoti zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba maze otuuka ku buwanguzi amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe ennamba yange eri 0703546931 ne ku whatsapp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa. Kale mwasuzeyo mutya mwasibye mutya yonna gye musinzira bannange okubeera nga mutulaba kyagonna ku lwaleero mutuli olwaleero n'akawungeezi konna ku lwaleero omukutu baguyita Viki exclusive. Yes, n'olwaleero lukedde tugende maaso n'okuba ate tumanya biki ebiri mu lunaku olunaku lugenda kutambula lutya olwejjo lwabadde lutya katusubire nti birungi byereere bye mwafunidde mu lunaku olw'eggulu. Yes, nze wange terwantambulidde bubi yadde n'olwaleero ndowooza lugenda kutambula nga temuli munnyo mavuunya na makona tusobole okuba nga tunnyuka nga akamwenyu ku matama kwekali. Yes, video giweka like kijambeko kubanga edduka ku misinde gy'amaanyi information etuuke kwayagala okugiraba okosako okugiwuliriza mukadde. Yes, mbongole twegatteko ng'osubscribinga ku kutu osobole ofuna nga latest updates ne latest information famawulire tuba nago buli kaseera bukadde buli saawa. Yes, si kyekyo kantu kano kasembedde nnyo kaakati olunaku olw'eggulo gabadde masanyu meerere zabadde jubilation zabadde celebrations akimbo kyawe ekirala kye mbadde nsobola okukozesa kwabadde kujaganya keetalo kulya kunywa na kusanyu omukyala Desire Luzinda yavudde ku luvannyuma lw'emyaka okutambula negitambula omuntu leero bamujje ku lujja officially. Omukazi yonna gy'oli teweemalaamu maanyi ne bw'oba ozaddeko ku baana ne bw'oba obaddeko mu bufumbo bwakiyita mu lujja obuweraawerako. Yes, gwe toggwangamu buggwe maanyi buli lunaku okubeerawo n'essuubi nti waliwo omusajja ow'ekirooto kyo agenda okujja akuggyeko ekyo bulijjo kibanga ekipali ku ggwe. So omukyala Desire Luzinda ku lw'eggulo twabadde mikolo yatugoba babloga yatugoba naye omukolo twagulidde twabaddeko bulungi nnyo nga tulaba kimu kigenda maaso information era ne leero byebyo byenzize ngende maaso n'okuba nga nkutemera ku biki byabadde mu mukolo. Kaakati ekikonde kyavuze waliwo si kikonde zaabadde MP. Yes, bwe mba nkozesa mu Uganda MP zaavuze wakati w'omukyala full figure y'omu gwabadde ku mukolo bitatambula bulungi wamu ne muganda wa Buganda mu height ebera height. Yes, benkanya height ne weight Lily bodyguard wa kusasira yamwisa genda toddamu kumanyira kakati ondoza yeka gwe bitatambulidde bulungi nenjagala nga nkuyisa ku mukolo nga bwe gwatambudde na biki ebyabadde byotasobodde kubeera ng'olaba oluusi bye wamisinze oba ne bye walabye nga tobitegeera bulungi. First of all, Desire Luzinda, congratulations. Ngenda kusooka nga nkwebaza olw'okuba nti watuuse ekyo kirooto ky'abakazi buli omu akiyaayaanira okuba nga akituukako si buli mukazi ali eyo nti asobola okukifuna okukwata omusajja muvuka muto eri akamumala n'akuta butereevu ntwala mbazadde nona bazadde akyale era n'ebintu abireeta omukolo guliibwe ekyo nno si kyangu obeera bubeezi watima nugu sako wamu na Desire Luzinda. Yes, Desire exclusive family tukwagala nji byerere congratulatinga oluka kukula eryo kakati gwabadde gulya matuga etalemwa
mukyalo ono Desire Luzinda we wasangibwa taata wa Desire kakati awe katalemwa omukolo we gwasiddwa bulungi nnyo twabanekaanekanye mishanano babanekaanekanye abambala biki mishanano abasajja baki abasajja nabo banekaane embyambala eby'Ekinyarwanda ebyo bulungi abagole banyumye wadde okuba faces ekulumye ze tulaba aba celebrities badeyo abayimbiddeko Desire Luzinda Nixon because bano bombi abayimbi industry ebadde ino okuba district nyonyo kwoyo aina kadi emukkiriza kubeera nga n'oyo ayina kadi esooka kuscaningibwa so gwabadde simu wangu kubesesi domalega guyingira sekibadde waggulu nnyo ebyokwerinda byabadde bingi nnyo ddala kakati oyo ye mwana mulenzi Sam Lucas Byongo abasinga gwe mutegeera obulungi nga Levixon musajja muyimbi wa gospel music ensi yagijjako amaanyi atambulira nnyo mu ndongo ey'omwoyo endongo eryowa emyo mu kiseera kye kimu n'omukyala Desire Luzinda naye ayimba oyo era kati man of God akasajja ako akafulu handsome akaita man of God yes kakati omukolo abaddeko musumba w'omukolo ogwo yabadde Losius Bujingo Pastor Bujingo fa Levixon nyonyo si nnyo mukwano gwa Desire Luzinda naye okusinga mukwano gwa Levixon teekateeka zino nti Levixon atu ewaka wali eri ematuga we bazaala Desire Luzinda zaawo mutwe oba zaekebwamu amaanyi lumbo ya Losius Desire ekyo yali era wiki mu Uganda abantu ne babuuza kiki ekiyinza okubeera nga kimukomezaawo mu kaseera ano bwe kati mabega yali Uganda ndoza gyali myegenda nabegatiro twatemu okubalabako begiriso banga bape ku ya Pastor Wilson Gimbe kusena batendinga era ne tubogerako awo nga babaddeyo mu kisumba cyali ku Serena so nji endabadde mpivunyonyi ni ddala abagenyi babadde ekyasinza okubeera nga kinyumira ku mukolo guno okusinzira ku information gye nafunye Danny Dixon abadde nga teeka abantu abamu ku bagenyi abatuuse ku mukolo gwe yayita nga yabawa n'ebyalo bakuwa dressing code ne bakusindikira designer akupimeko ebyambalo ogwo gwe gwabadde omukolo abaana balina babadde bakusindikira invitation ne bakusinda n'omutunzi ajja kupimeko size yo akukyambalo kyo so omukyala omugole bwatyo bwe yanekane nyuma design najagadde ya Gomez badde munfe yawano newankubadde olujja mwe bazala Desire Luzinda lwabadde lulimu culture eri y'Abaganda bafa Abanyarwanda kakati ayambye omukolo guno okugufuula kasavu kanyama kasavu kakati ne bakola Buganda the feeling anti ku mukolo kweri era then ne bakikola nga ne tribe I mean lye gwanga lya Abanyarwanda nga nabo batweredde entende era bagumidde nayagadde engeri gye gwatambuziddwamu buli kimu engeri gye kyakwatiddwamu abayimbi bangi abagenda maaso n'okuba nti bakiika David Lutalo ye muyimbi eyakufiza omugole omukyala
David Lutalo ye musajja omugolo emuyimbi yafulumiza omugolo omukyala okumuta munda mu kidaala then yakubye obuyimba obwadde obulungi ennyo nnyini ddala nempulirira ddala nga kimu flowings kimu kirimalidadi sana buli kimu kimalembe tewaliwo kintu na kimu kyabaddemu kutaatazibwa Regi naye yimbidde ddala bulungi nnyo ddala era Regi yadde fiirwa eri abantu gye batatera kufuna najja agitula ku mukolo gwa desire ensonga nebanga etambulira ddala nnyo nnyini ddala omugolo omusajja yanyumiddwa biso era kasmairo kabaddeko nga tosobola kugamba nti ate Levikson obufumba abuyingiddemu mu ngeri oba yakubibwa ndoza kasmairo okalaba ensonga zonna zabadde nnungi nnyo nga nenteekateeka mpitirivu nnyo nnyini ddala taata wa Dizazinda ayaniriza maka ne basobola okuba nga basobola okukyazibwa enteekateeka nga zikolebwa bulungi nnyo nnyini ddala amu ku bayimbi yeko Epas nga ateredde era nga akaviiri akaterezeza bulungi katuukagana bulungi star bujingo omuntu yomuswa obadde omusumbulu ku mukolo then twalabyeko mukyala Harima Namakula yakajja akola ekivulu juzi ku Serena amuyisa bivulu kyali kirungi yali nungi so omukyala oyo mu music industry aweebwa ekitiibwa ataleza abakyala abayimbi so Harima Namakula naye y'omu kwaba Karo yabaddewo bulungi nnyo okuyimbira nnyusa abagole mukawo egaali era audience nebanga nkya bulungi then nengebaddayamu omwana omuwala oyo Karo Nantongo ne Karo naawe kaseera olwabiro omuntu omanyi wano tulinawo abayimbi abalungi ddala era nga abayimbi abo bayimba ku mikolo tosobola kubabuusa maaso kizibu okusanga omukolo ogw'amaanyi nga tugubulize muyimbi nga Nantongo okusanga omukolo muluzeko omuyimbi nga Spice Yana omuyimbi nga Mansur Semanda David Lutalo twina Lydia Jasmine nkumenyera mu artists abayimba ku mikolo n'ogamba nti ogwo omukolo gwanyumye era baleese omuyimbi n'anyumisa omukolo waliwo awaani omulala Gyosedi lwakuba bizibu byansi naye yali musajja mulungi nnyo mu kufulumya abagole nga ekintu akikubira ddala bulungi Rema Namakula yes naye y'omu ku bayimbi botasobola kubuusa maaso era abamu kubasingira ddala okuba nti bayimba ku mukolo then waliwo n'omwana abalala gwe batabawanya obudde naye ng'emikolo kubeera ne ssente ze zisinga mu music industry wano kati azinoga mu ngeri ya mikolo omukyala gwe bayita Aida Muggo Aida Muggo ennyimba ze zinyumira nnyo abantu ku mikolo era nga abantu bamupangi bamwagala abantu mikolo beeyongera ddala okutegeera omwana oyo Aida Muggo ku nsonga then waliwo ne kanakyala ka Bettina yes ka Bettina Mukasa Bettina Mukasa naye zitambuliza ddala bulungi ddala ku nsonga y'ekolo kakati twafunyeko kaspoken okuva ew'omukulu VJ Junior the Incredible yabadde musaale nnyo okuwa message ye eri abagole nga abasibirira entanda wamu n'ababadde ku mukolo abatannaba kubanga bafuna ababeezi n'okuba nti banjula ababeezi jjukira nti VJ Junior gye buvuddeko emabega naye yakajja akola omukolo twagulirawo ku Ntebe Road era ng'omukolo gwali musufu nnyo nnyini ddala Junior yawanika ebbango era kasmaira ako koolaba ataddeko yabadde agezaako kuba nti asomera abamu kubatannaba kubanga bakola ekintu Levikson kye yakoze osobola okumpako ku VJ Junior ne tuwulira obubaka bwe ate then tujje tulala ebyabaddeyo.
bakumanya nsibo kaseera kano tugenda kuba twolekera ekyatulese olunaku lw'olwaliiro naye nga tetugenda okwolekera nagenda kubeera ka muhabbati tugenda kamubbanga mayina bagamba ku nsi kuno kuliko ebintu bibiri ebinyuma sente Mukwano. Oli kachere toina akwagala. Ngoli mafuta oli lumode toina akwagala. Tonna bakumanya nsibo enyuma. Esaawa zino muganda wange Levikson. Ogasseko n'omukyalo omunde gy'omusufu mbalagavu gwalina essaawa. Be bategira kibayita kwagala. Kubanga ffenna tukuŋŋaanye wano tu celebrate them. Naye nga tujaguza lwa kwagala kwabwe mukwano gwe balina wakati waabwe so gali woba oli wano nga tolina akwagala oyiddayo ekawebige bwoba tugulidde emigwa so nolwekyo muganda Levikson webale kujjiriza abasinga bakiyita buvumu omusajja abaye tekuba kwewaayo kuba kusalawo ate mukama yaba asazeewo omutima gwo tono gwogenda okubeera naye neeboogera batya biza yakulina mu ttaano kyekyo sikwawulina yakulina mu ttaano naye nga ate nkwebaza okutuuka ku ssaliro munnange kubanga lino lyessabi ly'omukyala era buli musajja oba oli wano ng'olina omukyala nga tomutuusangako wano omukazi nkwegayidde noonyawulina yakulira mu ttaano naye nga ate nkwebaza okutuuka ku ssaliro munnange kubanga lino lyessabi ly'omukyala era buli musajja oba oli wano ng'olina omukyala nga tomutuusangako wano omukazi nkwegayidde noonyalina obuvumu Junior ekintu kino akitegeerera ddala era akiruddemu yagamba nti bw'obeera owalana lindako katini bw'obeera owalana Desire Luzinda ne Levikson kye batuuseeko oba achievement gye batuuseeko gw'obeera mafuta obeera kaceere then kakati awo audience negenda efeesi nyu nengamba kakati Junior olwokuba wakajja obikole kakati sebo otandise okuduulira ate abalala naye ekintu kyabadde kirungi nnyo ddala ekintu kyabadde massive era omukolo gwabadde malidaadi nnyo nnyini ddala nalabyeko omukyala Gabi Ntate Gabi Ntate muyimbi wa gospel era nga yali mukyala munnamawulire yali akola olugambo ku Spark TV abajjukira obulungi mu biseera ebyo yali n'oli munne bwe baali then munne naye yamala TV yagikwitinga kati ali mu America eyo gye yagenda so Gabi Ntate naye yabaddewo nnyo okuba nga asanyusa abagole okubeera nga ababeesa okusako n'okuba nga atwaliriza omukolo n'okwongera okwagaliza saundi wamwe mungi n'okwagaliza baganda be yes kuba kati Gabi Ntate mukwano gwa Levikson nnyo nnyini ddala simanyi abayimbi abasinga ku mukolo ogulwaki babadde banfanfe ba Levikson era babaddewo to witness Levikson's victory yes omusajja yenna bw'okula n'osajja kula olina okubeera nga olina ebikolwa by'okola ebikwawula ku bavubuka abalala ebikolwa ebyo by'okubeera nti olina okubaako n'awakaawo okuzimba w'obeera ensi weemanyidde address yo at the same time olina okubeera nga owasa omusajja tokkiriza kubeera ng'otuuka myaka 35 ana nga tomanyi nti olina okubeera n'olubirizi lwo ng'olutongozza mu butongole yes yadde abamu gye bali mu bufumbo obutali butukuvu obufumbo bwakakubye eddirisa obutali butongoze okuviira ddala mu bazadde waka okutuukira ddala ne mu bufumbo obw'enzikiriza zaffe oba amateeka ag'eddiini n'amateeka g'eggwanga oba oliawo because ne constitution ekuwa ebbeetu okugatta oba okugattibwa ne mwana munno gw'oyagala mu bufumbo ne bw'oba togenze mu kkanisa
oba mu muzikiti osobola okugenda direct court ne bagatta. So kitegeeza nti ne constitution yateekawo ekitundu ekyo ekyongera okwoleka obusajja bwo gwe kasufiringa muli nti kaakati walibanga osajja kudde oba walibanga okuze. Yes. So abayimbi amu kube twetaaga okubeera nga tulaba muyigire ku byabannamwe ye mukyala Lydia Jasmine. Yes, n'abawanuka Jasmine abavubuka abato baabo bagenda bawasa baggwaawo. Abavubuka abato bawasa baggwaawo. Natunuulidde essanyu Desire Luzinda lyabadde alina ku mukolo ogwo, ne ntunuulira muwala wa Desire Luzinda essanyu lyabadde alina ku lwannyina okubeera nti yatuuse ku kidaala mu myaka gy'alina. Kati nendowooza ku nnabawanuka waffe ne ngamba kaakati Lydia Jasmine abavubuka abato mbula kalevu baabo baba batwalako baggwaawo. Simanyi oba Lydia Jasmine aswamye Pastor Bugembe. Simanyi Lydia Jasmine, what are you waiting for? Simu emazeyo joro kwako. Simanyi Lydia Jasmine oswamye Pastor Bugembe. Ensi vaayo gibuulire empanvu eriko. Then nalabye Happiness oba essanyu erya muwala wa Desire. Bambi nendaba nga ayagaliza maama ebirungi ebyereere. Ate nyala ddala omwana ayo gambo afayo ku bigambo by'abantu. Omanyi mu mwaka gwa 2024 omwaka gwa 2024 ogwo Desire amawulire got breaking nga galaga nti yeri muka akantu ne Levixon. Yes, bavayo ne bakiwakanya Levixon nga agamba nti jisi mukwano gwe ne Desire nga tachiwa ability eriawo. So ntantiro nawe gulo bechafuuse official. Kati amawulire gali manji ebigambo byali bingi nti kakati lwaki omusajja nga Levixon omuvubuka omuto abatagenda n'omukyala nga mutototo n'ebirala ebigambo ebifaananako nga bebityo. Naye kyafundikidde oba kyawunzise nga ebigambo bamangudde ab'emimwa bagibazibye. Nick Wine naye namulabye omu ku bayimbi ababaddeyo ekintu kino ne bakibeeramu nnyo nnyini ddala era omukolo ne bagutambuliza ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Madrat and Chico baanekaanekanye ndooza Madrat salaasalako ku lubuto. Yes, Madrat salako ku lubuto, otherwise ekintu kijja kuba nga kikuleka mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Yes. Then mube nalabye abalala abayimbi kwabaddeko Exodus. Exodus oyo muyimbi wa gospel. Yes. Exodus yayimbye bulungi nnyo era naye Levixon essanyu nga limubuganye olwo Exodus nga azze bambi okumube kati ate Exodus oyo mukugwa Luzinda okusinga Levixon. Yes, wano industry yabaddemu okwegabanya eyazze ku lwa Leviki abeera Levi, eyazze ku lwa Levi n'eyazze ku lwa Desire. Yes, kati nga Desire ayitanyukirako abazze nga Levi ye yabayise ne Levi nga alina okusanyukirako kubazze nga Desire ye yabasabye okujja okubeera. Spice Dana nkugambye nti yayimbye nani awo omulala gwe sogeddeeko ndowooza byebyo abasinga bye basobodde okubeera nga batunuulira. Kaakati ekirala omuzi w'okumukolo ssaabogezi w'omukolo yabadde Mzee Bakidawa. Bakidawa oyo emikolo agitegeerera ddala era nange omukolo gwange Bakidawa yagenda okugubeeramu. Essaawa yonna Viki yalifuna omuntu n'amukuba ekidaala
Bakidaawo oyo kwesiva anti wano mu Uganda teri ayogereramu teri mwogezi wa mikolo akira Bakidaawo oyo ye kabaka bw'atuula mu mukolo n'omugole ne bw'aba mubi anyirira ne bw'aba musiiwuufu make up Bakidaawo ayina engeri gy'anyumisa omukolo n'owulirira ddala ng'omukolo gutudde. Nalabye omukolo gwa Desire nga teguliko mugenyi musiiwuufu. Nalabye omukolo gwa Levikson nga teguliko mugenyi nakyeyize nga buli mugenyi muyite ate nga ali verified okubeera nti atudde. Era bakozi bulungi Desire ne Levikson ekintu kino okukijamba blogger. Ba blog olusi tugambo ne tuyitawo ba blog olusi ekintu tukikubasa ate tukitereeza tetukiza kati awo balabye pasta yayagala okolo guno eyokwambala bwetyo ndowooza yaleete bwe yali agenza okukyala ew'omukyala Susan Makula. Yes, pasta Bujingo yakye wa Susan Makula olosibe rugoye rwenyini Makula lengiga laba gwe omulabye diko yaba point labade on point enyambi yabagenyi yabadde on point. Yes, mpozi no gambi yabaddeyo yabadde White Bender. His voice Bender gayo ne ali emikolo ebiri White Bender omukolo gwo wansuba yakali emikolo ebiri nga abache beta weekly tugume weekly favera musi taba ne White Bender yakali emikolo. How comes nga yakali kwewa mirembe jitiri omukolo gwasooka ne kati guno gwonna gumanya nti je so White Bender kuba abaddeyo ekino nga bakitambuliza ddala kakati ngenda balekerayo video pozi katono nnyo rumors banange Levikson aina abaana. Yes, Levikson aina abaana era teyabazaala mu bbanga yabazaala mu kyala. Netulekerenga awo bannayuganda emitima emibi tulekerawo emitima emibi okulowooza nti omusajja bwazaala mu mukazi anamuzaalamu abaana mbu ye takkirizibwa ku movinga on. Ekyo kikyamu. Omusajja bwazaala mu mukazi omwana mwe lwaki mulowooza nti tasobola ku movinga on? Muleke omusajja agende. Bwaba amuyinamu abaana oba 10 oba 5 temuleeta bigambo ku social media. Ne Desire Luzinda yazaala era n'omwana we yabadde musanyufu nga nnyina ayanjulwa omuvubuka omuto. Ekyo kyabadde oke ng'omwana tamuyinaako obuzibu. Era olaba muwala wa Desire Luzinda musanyufu eri taata omuto. Kati kiki ekibalowoozesa nti taata muto I mean Desire Luzinda tayagale baana ba gundi Levikson. Mwatandise dde okusala ebigambo ku social media mbu Levikson olekawo otyo omukazi bwe mutobye oleka otyo omukazi bwe mulabye mu nnaku bwakuzimbi. That nonsense. Bwe mba nalikoko naawe mu bwavu we nafuna ku kase n'otandika okuneeragirako okomyawo empisa zembi otandika okuwagala okunfuga olw'okuba tuvudde ffenna mbwavu kati twebbudde ebyo biba bikomye eyo. Sigamba nti omukyalo oyo mukyala Levikson omukadde mama w'abaana be gwawe ekitiibwa nti baamuyisa bubi. Ne wakati awo waliwo ebyabasobako
era ne bakitunulamu nga tebakyasobola kubeera bonna kutambuza bulamu. So muleka abantu ba moving fa abasajja bwe tuleka omukazi n'afumbira wala kibeera okay. Then why nzo omusajja ate bwe nfuna omukazi omulala nga mutandika okunzijukiza nga bwe sirabirira baana gye nvudde. Byebyo ebyabaddewo mawulire 2 days back 3 days back oba 1 week back ebya Professor Sekajja ne Chosen Becky bali bakagwa mu love bakefuna tebanatandika na kwenyumirwa mwenga mubajukize naku y'abakazi be bazaalamu abaana baabwe nga bakyabafaako babaweerayo kafiizi mubaleke and it's okay. Naye mugenda kukubya abantu pressure, mugenda lowoozesa abasajja bonna nti babi, nekirala mugenda lowoozesa abasajja nti bo tebalina ku moving on. Mwe abakazi ffe nga tuleka ne moving on. Why not fe abasajja? Twalya ki? Ente twagiryako magulu. Mwe muli ekibumba? Naffe mutuleke tulye ku kibumba. Levikson ndi tiimu yo. Ompitanga n'enkulwanira olutalo bino biriba bizize mawulire. Ompitanga n'enkulwanira olutalo musajja mnange nze sifira mbufumbo era mpagira aba moving on. Ate muno bwa moving on gwo mulala kkiriza. Musajja ya moving yagenda what muno watu mzayo msilamu yabadda yani ne pasta nga banyumye ne tayina amyadde mazina ndaba bubi yes bujingo yauzinye mama piyo sample akubya bano kumbaga ya banne titi okirabye kidesire ya desire myaka ya nesika sikachi dengera kaska reji ate reji ya mwise omuvandi Gashumba tebamwise ezo galubindi ya Gashumba nesi ye yafuna obuvunanyizibwa ne kuuka akyabuguma oba kuuka yafuuka oveni kanjo bwe batyo mwanjo ajemera abatesitesi bwe bamutuuze mabega nga ye abanga agenza okubuuza ku jingo nga atulira yatulidde ddala okunsawo y'omu ate no full figure ayambala bibye aba ayagala yeefaanagane full figure aliso kuliyerabulira mu bangi ayagala yeefaanagane yawadde leka spoken ako saakawulidde embaga ya kubeera ennaku omwezi gwa 8 guno gwennyini omwaka gwe tulimu leero ziri ennaku z'omwezi 13 kitegeeza nti ku lunaku olugenda kubeera lwakuka ku lunaku olugenda kubeera lwakutaano zigenda okubeera ennaku z'omwezi 15 omukolo ogw'embaga mu butongole Desire Luzinda ne mwana mwe Levikson officially ense bajjeko amaanyi beteeko empeta eya serious kali kankusibiddeawo kati wano bakyadde ewaka kati wali tugenda mu mbaga ku reception anga bw'enaabeera tujja kuba tubikuwa guno gwabadde gwa kusasulira twasembayo okulaba omukolo gw'okusasulira gwali gwa straka straka ne onogundi eyadduka na omugole naja sizamani
Yes, omukolo gwa Sizama Nestrack gwa kusasulira sente. Era MTN ye yakirimu n'omukolo gwa Levikson Ediza Luzinda gwa kusasulira 14 oba mu 3 ku MTN. Ojja kusta asatu mwemu ash then osobola okubeera nga ofollowinga abali ku MTN kandabe wano omukolo guno bwonyiga kiki kye bakuwa star 13 ash then onyige yes olabe kiki kyogenda okubeera nga ate ofuna ku MTN then bagenda kubeera nga bakugamba watch Levikson's wedding on the 15th August of the what on your TV app ku 14:3 okitegedde. Yes, here it is 14:3 ngolaba omukolo mulamba ng'ennaku z'omwezi 15 ku Friday ojja kuba osobola okulaba reception yonna nga bw'enaabeera na byonna enteekateeka nga bwe banazikola. So kitegeeza nti Levikson batunda dde omukolo gwabwe beera serebo onyumirwa obulamu batunda dde omukolo gwabwe nange ngenda kukola omukolo ngugutunde lwakuba ate kati nze abampagira si b'amaanyi nnyo banakuba nange tuli kweyateero ogwange mujja gugula 22,000 kweyateero 075 ku 070 kwesiva kale ndowooza kambalekereyoko ka entertainment katono nnyo akabadde ku mukolo gwa Levikson. Mpa video esembyeyo tunyumirwemu eddakiika nga zizo nze mbatadde mweraba.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyenneeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa ekyo bwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yarzuquna salatu wassalamu bamaze otuuka ku buwanguzi amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe ennamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.